begasibwa mwaka ungezi ko lwaliro kino mukaseka mukutandika twatandika walwe namba ezali zigenda maaso n'osomebwa wabula nga zisomebwa mu ddoboozi ly'omukyala njaga wekanyi gambye tuli kwanjula nga bagamba Tariq Swiss Productions mpozi ng'ogasiseko n'aba Blue Lake laba ne bajja bagamba Matoda Pictures Productions mukutandika nga bagamba since World War II intelligence agencies have used secret stations to send encrypted assignments to agents in the field. Unlike digital and cellular communications, these software broadcasts of encoded numbers are untraceable. Gambia tuli kwanjula. Nga bagamba governments deny the use of such stations, but the numbers can still be heard today. Kini mukaseka mukutandika nga bagambye kufiira mu Sematalo w'okubiri. Ebitongole ebikesi bibadde bigenda maaso n'ogezaako okukozesa ebitundu ebyenjawulo nga basindika emirimu emyekusufu eriba agency baabwe mu field ninga bagambye ng'ovudde ku bya digito ng'ogasiseko n'ebyempuliziganya ng'ebyamasimu ennamba zino zibadde zigenda maaso n'okuyisibwa ku mpewo z'emikutu gya wansi era ng'ennamba zino nzibwa ogenda maaso n'okumenya n'okutegeera kiki kye ziba zitutte ninga bagambye nti gavumenti zigezezaako ogenda maaso n'okwegaana okwessa ebitundu nga bino ninga ate bagamba nti ennamba newe buli kati sikyagenda maaso n'okuwulirwa nagambe tuli kwanjwa kwa cinema nga bagamba Gid Clark ye production designer wa cinema wabula Sian Jenkins nabera costume designer kini mukasira kanu kye bakulengeza zezimu kwa assignments eziba zikoleddwa okuva mu numbers eziba zisindikiddwa ku mikutu gino egya wansi gye batunyonyoddeko ebiseera bisinga namba zo zitukamba agent nga abatekeddwa okumanya kikyagenda okukola ziba zikwasaganya assassinations bombings ng'ogasyeko n'ebirala nga bagamba Paul yateekamu enguliko wabula Andrew ng'ogasyeko ne Steven be bamu kubateekamu ensimbi mu sinema nga bagamba Christopher ne Robert Whitehouse nabo bateekamu ensimbi mu sinema gye twolekedde wabula Chris Fenton ng'ogasyeko ne Chris era nabo bateekamu ensimbi nga bagamba Jamie Eric Kwak nabo bateekamu ensimbi mu sinema gye twolekedde wabula Sean Brian ne Najo Thomas ne bakafulumya mu butongole gambye tuli kwanjwa kwa cinema ne bagamba Scott yakwasaganya bya screenplay wabula Casper Bafford n'abeera director w'okunteko kasima ketulokede bakayise the number station tugenda kinyonyoka kegenda otwadde erudda nga bagamba tuli mu Jackson New Jersey United States of America enamba sikyagenda maaso n'okusomebwa bali waliwo awandiika buli namba gye boogera. So I'm listening to the radio the other. Osimanyi nani mpuliriza radio olunaku luli waliko kinnasayansi ekyali ekitumbavu kamala. That's some fucking guy, scientist or something. Kiri awo kinnasayansi. You listening? Simanyi owuliriza byegamba gwe buterevu. Measured out the remains, the cremation. Kyagamba nti ebiseera bisinga. Measured out the mbu measurements z'oba ofunye mu muntu singa aba yokeddwa ezikwagana minerals. It's the kwegamba tugeze nga iron phosphorates. Says he added it all. Kyagamba To the cost of $4. mbu bw'obigattagatta minerals eziba zivudde mu muntu musebo ziba zikostinga $4 ne senti 50. Burnt down man's worth less than a fucking Big Mac. Kunyumiza omusajja baba bamwokyeza ne bamujja minerals zirimu abakosinga $4 ne senti 50 gwe n'otakiwanga kikulu. Ono yamaze okwekodinga ennamba maliza n'agyokya kyava gisula ebweru anti wandibadde obala nkuwadde eddakiika 10 oli sebo abadde alina ekimunyiiza scientist yagenda n'ayogera ku radio n'agamba mbu omuntu bwe baba bamwokyezza ne bameasuringa minerals ezibeera zimulimu simanyi zikaboni biki ng'ogasseko ne iron phosphorates mbu zibeera worth $4 ne senti 50 mu butuufu sente tezisobola nagula kitumbuwa. Kabaka yakwatikubo najja ebbali mugambye nkuwadde eddakiika 10 ngamba sifuddeyo kwegenda maaso n'okuba Rodi yakwatikubo n'ayingira ebbali kiringa kibaala mbeko kye nfunira mukama wange njagala nfunira obushotisi bubiri njagala scotch motero obugirasi ku mmeeza kyava asooka atambuza amaaso ebbali mu kifo mpira kugenda maaso n'okuzannya akamu kagenda kubeera kako anti munayinza mbadde soba okumala emyaka 3 sinywa muli musufu
manye ebiseera bisinga bagamba singa olwa mu kintu nogezaako zibiriza amaaso ogenda okweka nga tolina kyakyosobola kukola. Rodi yaddamu n'atambuza amaaso mu kifo kino. Waliwo abaami babiri abazannya puulu mpozi ng'ogasseeko n'atunda yamugaba baasudde akawunti zo. Kyavaza amaaso gyali ssente wazisaasaanya otya? Yakyuka. Look, man, I just wanted to start over. Amazima ganyize nali njagatandika bujja. Have you drank? Wandibadde onywako okunywa kenkuwadde. Ninga mugambye nti abadde soba kati okumala emyaka 3. Lwoli kyazzeemu omugamba nti akawunti bazizudde ssente wazisaasaanya otya? Ye n'amugamba nti ze kinali njagala kutandika bujja. Kwe kujja agezeeko okuwuuta baawo. Anybody walk through your door? Wegendeeze buli muntu yenna akwatikuba okuyingira mu luggi lwe. Gwani ba yakamubuuza yabasekula ebyasi bonna 3 bane ekyasi mu kichwa kofaminga nti kati afukidde ddala mayiti. Kumbe waliwo abadde wansi bwawulidde ebyasi n'atawanyika genda okujogezaako kagoba nga kasejja kadduse Katonda wattu yadda munda kiyebika kabadde wansi nga kabalabitawo kyabasooka akeberakebera buli kimu kyonna ekirwana ekyobusiruka erabidde waleti yako emabega. Go clean up your mess. Ngenda kusaba okwati kubogenda olongosa emmesi yo gwe. Watu n'afuluma eggaali kwe kujja. Ekibadde kimutute kujjawo oli. Wabula kiba kimwetaagisa okujjawo na buli omu yenna abamwekanyiza. Obutasobola geza compromise nga kikyali. Bw'atuuka munda Kalodi yakafumita amanda kana akadduse. Waliwo omukyala eyajja. Yamubuuza lwaki okikoze. Mu butuufu n'asobola naye nga naye alina okumuggyawo. N'asooka asiriikirira yagalula serwatula n'agituluza eri omukyala yavaayo. Kati laba obugwagwa omukyala yajja amubuuza lwaki okikoze. Rodi gwe yajja naye n'akasekula bullet. Tebalina kuleka loose ends. Rodi sebo gwazze naye akasekudde bullet. Ninga yabadde akalese. What a shame. Kino kya buswavu. Tomusekula omukazi. If you lost your fucking... Simanyi okudde ddala mbwa gwe naawe. Kiba kirina okukolebwa. Sooka oliddeko naawe. The fucking... Kano kaana bwana. Emaso oli mugwagwa. Kuba ku mutwe. Mukazi wattu ali mu bulumi. No loose ends. Tetulina kuleka loose ends zizekubulira. Siboneka nakyala. Nako n'akamaliriza. How long have you been out of... Keino bakwatikuwa ne bamuleeta erudda. Ebiseera bisinga ba agency ng'obeera mu field n'okola ensobi ng'eno. Bakuleeta ku kiyitibwa psycho evaluation. Balina osooka omwekkanya balabirira mu butuufu ali fit ogenda maaso n'okola emirimu mu field. Tolina kubeera na emotions za kisa. When did you start? Watandika ddi okunywa sigala? Right after I quit drinking, Anti bwe nava ku mwenge ne ndyoka ntandika sigala. I was a drunk. Lwaki waguvaako nali mutamiivu? Today is your current disposition. Kati osobola otya okunnyonnyola kwegamba embeera yo? How do I feel? Ombuuza bwe mpulira. How do you feel about the girl? Owulira otya akawala kali akattiddwa? She asked, Kambuuzisa ekibuuzo. Lwaki? Which one? why? Kibuuzo ki lwaki? Well, Lwaki nabadde ngenda maaso n'okola kye nabadde nkola? we are not sociopaths. Anti ekirungi buffe tetuli balalu. Qualms of conscience. Naffe ssebo tuli entitled okubeera ne emotions. These decisions Tulina conscious ng'abasigadde. we vote up. Naye ebiseera bisinga kino kibeera kusalawo kwe tuba tusajjewo. Either osalawo waggulu oba wansi. Zeros. Niyo ngenda okukomekerera nga ffe tetulina kyakusalawo. Ffe tulina kgendera ku kiba kitugambiddwa. Ask for me. Bakama baffe Your emotional state. bansabye nsooka engezeeko okwekkanya emotional state yo. In the manner as possible. Mbawe details zonna ezeetaagisa nga bwe kisoboka. In the field. Basobole okuditamininga oba ddala mu butuufu oli fit okubeera mu field. I hate that I had to turn out this way.
Nze sandiyagala ebeerewo ebiti Emerson. Ono ye boosi we. Taking care of the girl, me taking care of the... Nze yasse akawala, nze yakwasaganyiza poliisi omugwaga gy'abadde ayise. Willing to offer. Naye tuli beetegefu okubaako kye tukukolera. Change of pace. Kwegamba twagala tukukyuse mu mbeera. For you to look after. Waliwo akafo ke tugenda okusindikako. Ka station kayitibwa Black Lake Mina. The terminals. England. Yep. Ogendagenda mu Ireland kono butereevu. Old American Army base. Officially it doesn't exist. Kabeesi kaali k'Abamerika naye kati tekakyaliwo, kwegamba abasinga balowooza tekakyaliyo. How long? Nina kumalayo bbanga ki? Paka nga tumaze okakasa nti omutwe gwe guli cleared. You're sitting a broadcaster. Ogenda kuba babysitting a broadcaster. Technology specialist. One of the very few people who can process. Kyensobola okugamba nti kakulipologist kakakensa kadisaifinga numbers. Alternating shifts 3 days each. Mugenda kubeerayo kwegamba muli gurupu za mirundi 2 era nga mukolera mu mpalo. Okay. Bali bakuuma ennaku 3 ne bakola emirimu ennaku 3. Bwe bavaayo namwe ne mugendayo ennaku 3. Njagala oleme kunswaza ku kino Emerson kubanga amazima gali nti sigenda sobola kuddamu kulwanirira. Karodi sebo ku kye yali akoze yali abalaze nti ayinza okuddamu okukola ensobi mu field. Kati engeri gye yali abakoledde okumala ebbanga gwanvu bamusindika mu Bungereza. Waliwo akafu ke bamusindiseeko naye nga bakayita number station. Wabayo ba broadcaster kwegamba abakazi bano abasoma ennamba eziba zirina okugenda mu field eri ba agency. Kati bamugambye nti ogenda kubeerayo ng'obabysitting omukyalo oyo omwa protection ng'ogasseeko n'ebirala. Kabeesi kaali ka beesi y'amagye y'Amerika kali mu Bungereza. Ninga bamugambye nti mugenda kubeera group 2 mukola ennaku 3 kibasegeeza bagenda kubeera abantu 4. Kano ke kafu ke bamugambye ng'amaze okuyita emyezi 2. Bosi wamugambye ntujja gezaako okukiryalinga nga tumaze okakasa kati mu butuufu olyoke osobola okudda mu field. N'okusya ku kye yali alazeeko kiraga nti yali atandise okufunamu ekisaasasa ate ng'ekyo tebakyagala. Ka station kanene wano 7 ennamba we zifulumizibwa. Ennamba zino omukyala azisoma ne zigendera ku mikutu. Kati ebiseera bisinga ba agents babeera mu field bo bazidisaifinga oli n'amanya nti oba osanga omulimu gwa kutta muntu, omulimu gwa kusuula kojja ku kibuga, omulimu bweso bwe kitambula. Kati ye Rodi aliwo ogeza kumottalinga kifo kukiwa security. Bamugambye olina okakasamu ekifo kirina security mbozi kugasseko n'okubabysittinga omukyala a broadcasting ennamba. Nakyala amala ofuna ennamba 7 n'akwatikubo n'atandika ozisoma. 4 5 Ziyita ku mikutu gya shortwave. 8 1 Ye asoma busomi nnamba ye bazimuweereza ng'alina okugenda maaso n'ozisaifinga. 1 Waliwo kodi gy'akozesa n'amala osaifinga ennamba n'afuna ennamba entuufu z'ateekeddwa okuyisa ku mpewo. Kati ye asoma busomi. Kati ba agency abasinga babeera ku mikutu gino. Ye bw'awulira ennamba ng'akwata ekkubo ng'atandika okugenda maaso n'ogirisaifinga akapapula ke. Bwebanga ddala mutuufu eri authentic eba erina omulimu gwe mutuma okukola. Kati ebiseera bisinga yenna kyatamanya ye asoma busomi nnamba. Sorry. N'osonyiwa Minute broadcast. waliwo broadcast gye badde bampeereza ku last minute. You do that. Bwe batyo baayitawo. Want to hear my latest theory? Oyagala okumanya theory yange ku nnamba zino z'ensomya olwaleero. Group movements in Afghanistan. Ziyinza okuba nga zikwatagana ku Yeah. kwegamba kusengula amagye mu Afghanistan It's all hush hush. Could be. nga tebaagala kwegamba nga aba UN It's good, right? bayinza okuba tebakikkiriza kyovula nga Abamerika bali ku hashashi oba bupakuka. Of awful experiment stuff to people Oba siki nga ziyinza okubeera experiments. together. Bantu babiri nga bali mu kifo kimu baagala kulaba ani ayinza okutta munne. 2 hours early next shift. Kati kyegambye munnakya ebiseera bisinga agenda n'asoma ennamba naye nga naye tamanyi zaaki. Yasoma busomi ne zigenda ku mikutu. Kati bali ababeera mu field baba bamanya zigenda kubeera zaaki. Alone for 70 hours. It's nice. Nnaku za bano 3 ziwedde kati ababiri ne bayingirayo. Bwe batyo bayitawo paka ebbali mu ggaali. Ssebo mubeereyo ennaku 3. And my contract's up pretty soon. Contract yange neetera okuggwa. Mbadde njagala nziremu nsayininge. No, Tewali kyakyoyinza kukolako nedda. by a software company in college. Manyi yali recruited For fun. ne software company yali mu college.
No, it was baali tebakusasula bulungi kundidda bali basasula to be honest with you. Why didn't you do it then? kati lwaki wasalawo okwatikuba okujja eno mu agency I guess I just felt like it was silly. It wasn't really that important, you know? ndowooza nawuliranga ekyogenda maaso n'okola applications si kikulu Even if I kati nakyala it as I do. waliwo kampuni gye yali akoleranga ekola software w'amasimu Everyone applications gugasseko n'ebirala Time you kati ne bamurecruitinga ne bamugjayo ne bamuleeta eno mu agency else, you know? so if kati yabadde amubuuza eri baali tebakusasula kubona baali basasula bulungi Careful what you want. n'amubuuza kati lwaki wavaayo eri okujja eno ko nali mpuliranga kiri kye nali nkola ekisayi tekirina makulu kati kino kirina amakulu okusinga ku kiri bajja bawaya mpola mpola bwe batyo ne bafuluma kabeesi kwe kuyitawo nagambe tulekedde super action detective vijjo inspections nga bulijjo emmotoka yatuuka ebbali kati waliwo omwami eyakwatikuwa okuva maaso gaabwe n'amutunuulira lwodi bw'akwata mu kkooti ono ne yeesika kumba ajjayo simu What? kiki you have that look that you get olina entunula eyo ntunula ki painting one eye. olina engeri gy'onyigamu eriiso erimu kwegamba ng'olinga atunulye omuntu ow'okutta Sure, you're great fun at parties. olabika oyinza okubeera omusufu singa tuba tugezeko ku bupati Killing it. kannakyala kwogera nnyo lwodi musirise wabulako kwogera okamala So just for fun, what would happen if I was kati kankubuzeewo just for fun ki ekitukawo singa ku mande bujja olunaku lutuuka nga siri ku train It wouldn't be fun. tebijja kunyuma ebyo what happened? goza ki ekiyinza otuukawo I'd have to make a phone call. mba nnyina okuba essimu Have to make a phone call. oba oteekeddwa okuba essimu kono butereevu No fun. ate tebinyuma oba olina okugira ku train kamubuza ki ekiyinza otuukawo ku mande kuba bagenda kuddayo ku mande ki ekiyinza otuukawo ku mande singa train etuuka nga siriiko nakagamba of course mba nnyina okuba essimu naye baadde bagenda nakagamba wegereza ebyo byonyumya tebinyuma kuba tuteekeddwa kufuna buzibu ku station ke kantu akasinga okubeera akakulu kubanga ke namba kaba kasobola ogezaako zidisaifinga then ne kaddamu ne kaziweereza mu field kati singa kagwa mu mikono gy'abantu abalabi enamba ne kaddamu ne kaziwulira ku mikutu egyo kaba kasobola ogezaako ziwa abalabi ne kababulira nti enamba eyo ekola bweti ne bweti kwegamba asobola gikola bweti ne bweti niwankwaddeko kaba tekamanyi mulimu gwaki ne kaba kasobola ogibreakinga ne kaddamu ne kagisoma ng'esobola okulaga omulimu lwodi musajja wattu ekibuga kye yajjamu sigamba nti oba akimanyi ekiri awo kyokka ate naabeerawo mudde okumala ennaku 3 nambirira beerawo nga yeebowa naye nga akafaananyi kali tekamuva mu mutwe akannakyala yasekulwa nayitewo n'agwa ettali yagamba mukama we nti kaana kato mukama we n'amugamba tetwetaaga loose ends sibo n'akamaliriza kyokka ng'ate olwedde kali mu bulumi obuteekanika kintu ekyo kyamufuukira ekirooto ekyetiisa kati olunaku lwatuuka olwa mande yolwedde atuuka train kwegamba eba tennatuuka ye nga yatuuse dda kati ku train kuno kwakima nakyala then ne balyoka bakwatekubo ne bagenda ku Black Lake station number station gera okuzza amaaso nga sewo musege taliiko katonda wat gera okulingizalingiza nga wa musege no kirabika tajjidde ku train banange kyokka nga kintu kikulu nnyo oyo nakyala kumbe kabadde kekwese wano kabadde kamutiizinga Hi. ogamba sigwe How you doing? oli otya boyi ino tanyega Should have seen your face back there. singa olabye feesi yo wali emabega The train right away, you look like you're kwegamba engeri gy'otunuddemu ng'olaba ku train tondabako obadde nga oba aguddemu ekibwatukira had a great weekend. Thanks for asking. omanyi nafunye ka weekend kasufu webale kubuuza takabuuzizza Yeah. What I message wagifunye confirmingako nagifunye was trying to make a joke about nze yange wagifunye gye nakusindikidde my phone spell checked to whorehouse. omanyi nabadde ngenda maaso n'okukola okusaaga nabadde njagala typinga warehouse There's a whorehouse court. egamba spelling check nensindikira warehouse baabo okuba ne kaba katudde mu motoka kabeera kashama lwodi yakaddamu ekigambo kimu bibiri
kati batuuka ku station kaba kali wane simu nevuga I know, I got it. kimanyi ngenda gijjako Hey, if it were up to me, tetukkirizibwa genda mu maaso na simu munda kagamba kimu singa bibadde emirimu gyange ze sandifuddeyo ne kati munaye kusinziira ku protocols tokkirizibwa kuyingira na simu munda mu station era we bajja motoka bagipaakinga wano kati baba balina okulinda bali abali munda bavueyo buli omu aba ne koodi ye bali bwe bayingira munda koodi ekyuka muba temukyasobola kuyingira unless nga bamaze okuvaayo Yeah. bandibadde kati bafulumyeyo ddako no butereevu niti babalaba bandibadde bafulumyeyo dda kati mu station What? kiki nothing. One sec. asi wali nnyo gira osigalaawo abafuluma kataba mwoke aya vaayo kataba musekule buret neyesikamu terera olwese bakatujju ayaya kuba akubayo ku byasi ne basala motoka eyali bweru bali bayizaddemu kojja kojja bwe baluka n'amatu ne gawuuma mukazi watutawulira bajja erudda kujja basseemu koodi yaabwe olwassaamu koodi bwe bati ne bayingira munda ono tawulira bulungi uli amatu gawuuma yakayisawo kannakyayajjaako etisi baabo nedda tekakyasobola kutambula bulungi kyava sifoka akateka pembeni sirika tuwogana ngenda soka nkulekaawo kakano ojja kufuna bulungi amatu bwe sigala ng'oli musirifu syaka kulya ng'onyega sigala ng'oli musirifu bwatyo n'ayitawo yajja asooka afune wali sefu wayinza okukassa kabadde kamugamba sikyawulira nakagamba kakakane matu gajja kuddamu gawulire gwe sigala we syagala osekuka owulidde gina asegene mu efo kiri compromised efo kirabika kiyingiddemu abajambula mwalimu akasajja kataka musekula amanda kyabasooka zaawo akajji lindako wewe kawese mukazi watwatidde tabeerangako mu mbeera bwetu bukyanga atandika kukolera eno ate bano babeera ba civilian broadcasters kwigamba tebabeera batendeke kiryawo jasi bamuleeta bulesi ne bamubulira ekyokukola ne bamuwa programu zaabwe nga bwe zirina okutambula keriyo abantu babutuzi kazindaalo kwogera bwe kituuka nga kyabyasi kubeera kutya kwereere yena awulira tabitegeera katonda wat nukyava asooka yeetoolola waliwo akami akabazinjeko munda ke basisikanyeeyo kakuta oluto bubula ekyebuzibwa kaba kayiseewa kuba ekyaserudda katonda wat kasajja kayiseewo kaduse ne kajja bali kamuswami kumbe ekifo yakimanyi yasala wagezeeko ketula akava emabega yuneeno obusiru kamulindidde wali nakyayalengera mayita kano mukwekanga yakakuba amanda akamaliriza aya ono mukazi watu walengedde mayiti ye mukubiza omulanga lwodi najja wali amusikani mayiti sebo ye mukubiza omulanga Catherine, yamuyita Catherine we're clear.
eno tulikiria. You know by now somebody else ran here. Whose hand is that? Yasooka n'abuuza. Abuuza banne bali ababiri ababadde bateekeddwa okubeera ku session bali ludda wa. Or they're gonna come back and they're gonna use it again. Bagenda kwatiko bakomewo kodi bagikozese nateera. David and Mary's code, but not ours. Kuona ebiseera bisinga bwe tuteekamu kodi yaffe neggulawo kiba kitegeeza nti eyaabali eba tekyakola. Eya David ne Meredith abadde bateekeddwa okubeeramu eyaabwe eba tekyakola singa bano bateekamu eyaabwe neggulawo ne bayingira ziba zikyuse. Kati eyaabano yeekolamu yokka eyaabali yabadde compromise ndowooza obusajja yengeri gye bwayingidde munda wano. Kati bano ke bataddemu eyaabwe ne weggula ne bayingira munda kiba kitegeeza bali ne bateekamu endala eba tekyakola. Kati yajja asooka ayogereko n'ab'oku base. Belfast, Oxford, Slough. Waliwo kodi ze bakozesa za bibuga. Just in case waba ayita singa baba bali compromised. Aberdeen, Glasgow, Belfast, Oxford. Yogera bibuga erudda. Operator. Operator. Black Lake Minor Station. Go ahead. Black Lake Minor Station. Compromised. Tuli compromised. Evacuation. Era tusaba evacuation. One moment. Soko mpemu eddakiika ntono nnyo. Evac authorized. ETA. Evacuation emaze okubeera authorized. Kono mugenda tukima mu bbanga ki. Secure location. Tuweemu essaawa 4 tugenda kusaba sekiwalinga location. The code. Asset gi retiring. Retire your broadcaster. Katonda wattu. Soko lindeko. Did you copy that? Simanyi owulidde kyegambye. Got it. Nkiwulidde kyogambye bosi. Kagenda bamugambye nti bagenda bakima mu ssaawa 4. Asekiwalinga station asset broadcaster agiretiring. Kiba kitegeeza ono amugyewo. Kubanga station webeera compromised ninna kyalabeera compromised. Ate nga y'omuntu omukulu mu station 1. Lodi yasooka n'asirika tagambye nakyakye bamugambye. Yajja. Kyava akwate kubo n'ayitawo erudda. Baba bali wano ne bawulira abakoona. Abasajja basima kuyingira munda. Ezigi zino zibeera nnene. What happened to David and Meredith? Yagamba twandibali tugenda ne sooka tulaba ki ekyatuuseewo eri David ng'ogaziseko ne Meredith. Bajja ku bumonita. Mulimu kamera eziri mu kifo ebiseera bisinga ziba ziri kodinga buli kimu kyonna. Ono agenda okukamera nga tikuli bifaananyi. Kyaba mugamba ekirungi nti audio file abeera recorded separately. Kwe kujja bawulize audio. Kati nga layini ezimu zonna giri clear, layini endala ziri clear. Kyabika audio naye bamuggyeko. What time was that? Saa mmeka ezo? Earlier. Soko ziyeko kemabega. Bwazaako emabega n'awulira sound. Kale ekifo kino kyonna Go back further. kirimu microphone oba twandiisenga ebisika amaloboozi. Kyokka amaloboozi gonna bagalikodinga wano. Ne oba ogenze mu latulini mu kifo kino mulimu microphone esika eddoboozi ne balirikodinga. Ekifaananyi n'eddoboozi babirikodinga separately. Katono yasooka n'awuliriza buli kimu kyonna nga bwe kyabadde. Baasose ne bagwa ku David abajjambula abayingidde munda. We know you have to open the door from the inside. Tukimanyi olina okugulawo oluggi nakyala gyali naye ng'olugulirawo munda nakyala gyali. Kiba kitegeeza kwateekeddwa omugamba nti wejjire. Get inside the broadcast room. Tugenda kusaba tukwateko tuyingire munda ewali broadcaster. Some numbers for me. This is something only she can do. Ekintu kye twagala ye omukyala yeka asobola ogezaako kitukolera. We didn't know about the change in schedule. Ekitegeeza bano abazze baali tebamanyi nti schedule egenda kukyuka lwaleero. About you and the girl. We know, okay? And we can offer you two a way out, a way Tumanyi kuggwe n'omuwala. if you Era nga tusobola ogezaako bawo engeri gye musobola ogezaako ova mu kino. there's no need for violence. Titwetaaga bintu bya violence. Violence is what got us. Kubanga ekisooka violence bye bimu ku byatutuusizza wano eno. This is the end of violence for us. Ffe twagala tugezeeko okukomekkereza violence bwe tuti. It's a partnership. Ffe kye twagala. It starts by you. Twagala tugezeeko okuliyetinga kye bayita partnership ate kigenda tutandika naawe. Ogambe omukyala gyali yeggulire. Kono weegire. Shit. Your leg. Unagenda okuddamu otulira nakyalanga. Fragment yamukubya mu kugulu n'eyingira. Katonda watta. Kyokka obwedda tagiwulira. Wali abali we baabalulidde kojja. Fragment yafuddeyo n'emuyingira mu kisambi mu muntu mbwe.
kyokobwedda tagiwulira okugulu kwacyanyaladde. You're training in this kind of a thing, right? Simanyi watendekebwa mu bintu nga bino. Field surgery. Kwegamba field surgery. Yeah. Bitukulongosa mutu singa bafunye ekisako kona ebitonotono. Naye mbadde sibipracticing ngako kiri awo. Gatijira. Okay. Is all this blood normal? Guno omusaayi gwonna oguvudde guteekeddwa ovaamu bwe guti. Your leg. No Anti okugulu kwasenyadde oba tetusobola kuwulira. ability to not kill me right now. Grit your teeth. Tereera. Musaba aluma amannyo. Looks like we missed the artery. But it's gonna be okay. Tegwakubye musuwa gw'amaanyi gono kigenda kubeera okay. Emerson, Emerson, lighter girl, will you? alisa oluma olimbako. Omugambye bigenda kuluma. Ngenda kusaba olume tawulo eno. Najja muggyemu ekinanka. Tereera. Kwe kusika. Katonda wa. That was bizarre. Kitunga kibadde kinene. Ate awo oddamu. Osooka n'ozirikamu ate sekendi. Wabula lwodi bamugambye. Operator amugambye gwayogedde naye. Nti tugenda kukima mu ssaawa nnya. Wabula kye tukusaba sooka osekiwalinge station. Bw'omala osekiwalinga station, then broadcaster mu retiring. Mugyeewo. Kubanga ekifo kibeera compromised. Kibasegeza ne nakyala. Bamutegedde baba bajja mufuna essaawa yonna. Oyo tuba tetukyamwetaaga. Lwodi yakatulya n'akakwatibwa ennaku. Kiyakwa kyabasooka akatunga ekisago. Ninga muli yeebuuza n'okwebuuza ngenda kikola ntya mazima. Mulumisebo ebintu ebitali byangu. Nasooka asika mayita eri n'agiteeka pembeni. Bw'atyo n'akwata nakyala n'amwetika. Kwe kumuyisaawo. Muleeta n'abaako wamwebasa. Kubye empiso kasobole okuba nga tekafiiringa bulumi. Era buteefu n'amala okukatunga. Kisago n'akitereeza bulungi nnyo. Naye agira n'akatulya ne yeebuuzira mu butuufu nkole ntya. Yajja asembera mpola mpola. Nga bw'atambuza amaaso wano wonna. Kujja asooka ajjeko ekisaati. Wose wootuuka mu bintu nga bino ng'okutta tekukyanyuma. Manyi bwe baba bakakulikulutinga obeeramu ebbugumu n'omuliro nga buli kye bagamba okikola. Bwe kuba kutta abantu baana bikinga ebyo bikola. Naye mutuufu waliwo ekituuka nga wulya ddala ekyokutta tekikyanyuma. Kye kibadde kyamuleesa n'eno nga talisa ofunamu ka emotion kali ak'ekisa. Ne basooka bamuleeta eno atuuleko eno awummule. Kati olwaleero bamugambye ajjewo nakya naye akyebuuza ngenda kikola ntya. Kyokka n'omukyala takimanyi. Mukazi wattu n'asisimuka. Ngera okuzza amaaso bw'ati. Yayita Emerson. Emerson oli luddawa naawe? Yeah. Wendi obadde ki? I thought you left me. Mbadde ndowooza ondeseewo. Katonda wattu. Ko kayina n'okutya. How long was I out? Neebase kumala bbanga kikono bbanga si gwanvu. We were ambushed. Abasajja baatuguddeko buterevu. So what? They want Kati ki? stop the broadcast? Babadde baagala kuyimiza broadcast. I do. Kono simanyi. We didn't do anything wrong. Naye ffe tetulina kyamu kye twakoze. We were ambushed. Just ffe baatuguddeko bugwi. All the Kakana. files are there. We had nothing to do with it, so David ne Meredith be babadde munda kibasegeeza ffe tebitukwatako. Ffe twazze luvannyuma nga bituuseewo. we're fine. We were ambushed. Tuli fine just kwegamba kagala funa ki kye bayinza okunyonyola bakama baabwe. Do next. Just tell me what we do now. Mbulira ki kye mateekeddwa okukola kati? Ki kye tugenda okukola? Ebyokugulu sooka bivueko.
Yaje bali operator. We'll have to be there in less than 2 hours. Tubuza isa abili otuukaawo. Mazokola ekyagambiddwa. I can't confirm that. Sisobola confirming ekyo kati. No. Get it done. Nakyala wamugyewo kono sinaba kikole kimalirize olinda ki? 2 hours. Musa abili bagenda kujja batukime. It's driving me nuts. Bano abasajja abasima oluggi lwaffe kinsuula ddalu. Kinnumya omutwe. Kagendo bamugambi musa abili tugenda tuukawo. Wabula twagala obenga omalirize ekyokujjawo nakyala. Kikole ko olinda ki? Kyabasooka akwata oluto. Katwa amazina ko weeks 2. Mune w'emyezi 2. What else could be in here? Olowooza waliwo omulala ayinza okubeera muno. Kigina akutese lwatula abaja. Ayagala funa mutima akokya omulundi gumu kavuewo. Kakube ekyasi. Nekayitawo ne kagwa ettale. Aya. Manyabo. Akirowooza bulowooza. Oba nkokye bwenti. Nothing. I was just Kiki kyolowooza kuba tewali nnyo. gotta get over there. Ngena kusaba tukwaleko tuddeyo eri tulabe. Let's find out. Yatugende. Nika ine engeri gye kamulawo kweka ine engeri gyakatunira nako gye katategera. Rudi ine engeri. Kweka omanyi omuntu okubeerawo ng'osoberera omuntu. Kati bajja batulye broadcast ezaabaddeko. Internet activity. 2 broadcasts yesterday. Jo basindise 2. Leero basindise 3. Kati agenda okuzza amaaso. Lindako. What? What do you got? Kiki. 15 Emisana g'olwaleero basindise broadcast 15. Zonna zibadde mu period ya dakiika 2. Do it to stop the broadcast. Kati kibasigaza babadde tebaze ku stoppinga broadcast. Ekyo kiba kirungi Nedda. You send a broadcast. Yamugamba Catherine. Sending out these numbers. Bw'osindika broadcast zino zine namba oba osindikidde ba agent ababeera mu field. Communication lines. Do you know what that means? Ngoba wogenda maaso n'okola assignments ezitasobola kuyita ku mikutu mirala. Owulira? 15 assignments. Kati kibasigaza bano baba basindikidde assignment 15. Assassinations, bombings. Ebiseera bisinga zibeera assassinations, zibeera bombings. Kati basigaza bwe baba basindikidde broadcast 15 ezo assignments 15 zabadde kuki? Kati tulina okukola tulina ozistopinga. Can't read that. Zisobola bisoma. Kati kankuli effe bwe kibeera. Carry like Ffe buli agent abeera mu field ng'ali ku shortwave broadcast zino. pages a new cipher. Ebiseera bisinga ogenda n'osoma ennamba. Ffe tubeera n'akatabo. Akatabo kabeerako page. Page and then Kati kubeerako ennamba endala. Ffe kwe tugendera maaso n'ogezaako okuwanika osisa ku nnamba gy'oba osomye. voice the page. Then omuntu n'amanya omulimu ki kwagenda okukola. Page n'agyokya n'agisuula ebweru. This one. Every Kati tesobola kustopinga. deal. Anti unless nga tulina original cipher. Really impossible to crack the code unless you have the original cipher. Ebiseera bisinga kitera kubeera kizibu okucrackinga code unless ng'olina original cipher. Kati tujjukira nakyala si ye yabaddewo, Meredith ye yabaddewo. Kiba kitegeeza nti ye yabadde ne original cipher eya broadcastings ennamba zino eziriko. Kati bagalagizako zistopinga bayinza okuba nga abasajja abayingidde munda muno babadde balina assignment ze basindikidde ba agents ninga assignment nkyamu. Assignment ziri 15. Must have left the computer running. Kyebeka kombina nagireseko ngerwaninga eddoboozi kati waliwo eddoboozi eddala lye bawulidde kwe kujja bawuliriza eddala. Abasajja bakutteko ne bayingira munda Scare me. okusisikana Meredith gye yabadde. Meredith munda gy'abeera Let me rephrase. gya broadcastingira ennamba wabeera Sekiwo Kamala ye yekka aba asobola okugulawo n'afuluma ebweru. Back off! Unless ng'omuntu aba ali ebweru gwabeere naye pata naawe ng'amugamye nti gulawo. Kati David baamukaka ne bamugamba agambe Meredith aggulewo era bw'atyo n'aggulawo ne bayingira munda. Choice. You're shaking now. Nze kubulira ku kyokola tolina kyakusaa kuba watandise edda n'okkankana. Emotions get the better of the situation. The adrenaline, it's really kicking in. Amazima gani nti okusisa ku mbeera gy'olimu kikufunzizza era mutwe kitandise okutabangula. It's because this is a choice not dictated by Nze ku saidi yange kino mba sikitya lwa nsonga kuno si kusalawo okubeera dictated ne emotions zange. Kirwadi bwe kyogera fourth in the world in the Glock 30. oyo seya wange gw'olaba yarankingibwa kyakuna mu kiyitibwa Glock 30 omanyi kye kitegeeza. Wama munnyonnyole kye mugambye. It means I could shoot you from. Kiba kitegeeza nsobola okukuba sabbawa ng'asinzidde mbaali. It's an exaggeration, but Siganyi kala agibisizzaamu katonotono. Ninga esufu kiri nti asobola okukuba sabbawa lwa nsonga ye professional.
kati gwe kyotasobola kukola You've already dropped the gun. ngenda kusaba osule mundu This is a choice within a very strict set of parameters. bano bawulira amaloboozi buli kimu nga bwe kyabadde. What you don't want to do is put him in control. Don't give him the choice. That way is death. nkugamba nti wandibadde osalawo at least n'osula emundu kubanga sandyagadde oli omuwa ekyokusalawo ekyokusalawo kibeera kufa ye aba agenda kukunaaza bagenda kukwokya bullet. Good girl. kirungi kyokoze empashe rwatula I know. nkimanyi It's always a tough lesson to learn. ebiseera ebisinga libeera ssomozibu nnyo eri abantu nga mmwe Have the stomach to do what's needed. okubanga ddala mu butuufu tolina buvumu bwakutta muntu. Of course not. David yabagamba nakyate mumutta kono tetugenda mutta wabula gwe kati oba tukyalina kyotugasa. David ne bamwetika kusooka ne bamugunda bami kusaba kubona eŋŋumi ayaya musaafi yagezaako okwewalula kuba kifayo ekisingusha ku kichwa bane mwandibadde mumuleka bwe batu ne bamuyisawo bamututte yajja jangu gwe bali bawulira buwulizi maloboozi naye nga bwe bitu bwe byabadde era bwe batu musaatu David ne bamuyisawo ne baako be bamussa. You broadcast my numbers because now you know. Yamugambye ngenda kusaba ogezeko broadcasting enamba zange kubanga kati okimanyi nti buli kusalawo okubeerako consequences singa oba osazeewo bubi kiro kyekijja otuukawo lwo ne basooka bamufumita akambi. Katonda wattu Try the other zones. njagala okebereko zooni zendala olabe ddoboozi lirina bwe lituuse ne liggwako mugambye akebere zooni zendala kebera mu basement wavuzeeyo byasi wavuzeeyo byasi bibiri mu basement buuza ki ekiri mu basement Let's see what's down. then tugere tulabe ki ekiriyo. Nagamba ekifo kyonna kiri wired ne microphone ezisika amaloboozi era nga amaloboozi gabeera recorded. Kati bagenda bakebera channel ku channel kujja wansi mu basement bulidde ebyasi bibiri ebyavuze kusisa ku recording zi abasajja kyabadde kibaleese muno ku broadcasting namba zaabwe era ba broadcasting enamba 15 kiba kitegeeza nti bawadde ba agency emirimu 15 mu field ninga kirabika emirimu mikyamu bajja kusooka ne batuuka wansi eno kutambuza tojja waliwo gwe basika neno nga mufu. Katonda wattu kebera serubwatulayi Shots. ebyasi bibiri ebyavuze wansi eno byeyakubye yabikubyewa bagenda okuddamu otambuza toki lindako toki batuuka ku David. Allah Yesu Kristo Katonda wattu oyo si David nekyala nawulira nga aguddewo ekigo They must have thought he was dead. kyali kabadde balowooza ati afudde Down here. naye bwe yaze wansi eno yabadde akimanyi nti waliyo serubwatula yabadduseeko najja wansi eno nga waliyo serubwatula kali bwe kajje kamugobirira n'akookya. Where'd you go? Brown. yabuuza kano wasomerako no mu Brown Before you dropped out, huh? before nga tonaba ku dropping out ne balyoka balikulukuting eno kali yabadde bwati David yatuloseri waggulu ne bajja nga bamunoonya bamutuuseeko wansi yagenze okujja wansi eno basement ng'akimanyi waliyo oluto kali yakakubya ekyasi ne kamukuba ebyasi bibiri wansi eno wabaddeyo ne kakompyuta They're looking for this. kitegeeza babadde banoonya kino sooka ojja olabe The mainframe is connected to the computer. mainframe eri connected ku kakompyuta kano ka laptop. These are the codes were impossible to crack. Ekizibu ekiriwo kati okugezaako cancellinga codes ogezaako cancellinga broadcast ze bakoze kiba kineetagisa kodi ya Meredith kyokka sigiina kedina kyalo cancellinga broadcast ezagenzeeko
kiba kitegeeza alina ogezaako okubanga alina kodi ya Meredith. Kati basooka ne batunula. Kati ate wano osobola ogezaako okulaba kodi za kujjawo baani. Ono agenda otunula ng'amannya agamanyi. Basajja abamu abanene abali mu kitongole. Oyo Temple James. Bano abantu be bateekawo top slots mu bifo ebyakwega be bateekawo ebifo mu kampuni ebifo ebya waggulu. Kati agenda okuzza amaaso nga ne boosi we Gale Michael kwali. Ze broadcast 15 abasajja ze baweereza. Baziweereza ba agents abali mu field nga zirina kutta bakama baabano. Bwe manjagala okusiranya system y'abantu bano kiba kitegeeza abo be bantu be mateekeddwa okujjawo. Kati kitegeeza nti omuntu yenna yabadde abasindise basindika broadcast zezo yabadde ayagala kusiranya system ya kampuni yaffe oba ya kampani. Ngina kusaba okwata laptop eyo gye tugende. Kati wali babadde tebasobola gezaako ku identifyinga kumanya target zabadde ki eza broadcast 15. Bwe bakiridde wansi wabaddeyo laptop ngeri connected ku mainframe. Kati oli yakutte kubona kiri wansi n'amala okulaba ani abagenda okugibwawo nga be bamu ku basajja abamanyi mu kiyitibwa kampani. Yasooka n'akopa data yenna n'amusimba ono. Information from the laptop. Just in case singa information ebula ku laptop. I don't know, in case we don't get out of here. Tuba tulina backup. Ne bwe tunaaba tetuvudde wano. Of course we'll get out of here, Catherine. Don't you? Alisi wandibadde ngamba tugenda kuva wano tuweeraliikira Catherine. Yajja ateekemu password. Kati obuzibu obuliwo talina code. Meredith yabadde ne code. Bodies. Dead people. Seeing them. Naye otuuka ekiseera n'omanyira embeera eno. Yamayiti bantu kufa. Stuff on here, but it's password protected. I know, but can you... Sisobola gezaako okuyingira mu system eri password protected. Genda okunyigamu ng'ekyagaanyi. How do we know all this mayhem hasn't already happened? Tukakasa tutya nti bino tebyawedde dda tebaabassa dda. Kuba tetumanya. Tulina kukola kiki kyetuteekeddwa kukola. Working. Genda maaso n'okwogera nsigale nga nkola. Yesu Kristo fuddi. Talk to me. Wandibadde aliisa oyogera gye ndi. Anything. Ku byaki? Regular stuff. Funa ekintu kyesobola okunyumyako ebintu ebyo eby'emboozi ya bulijjo ebitali bya mirimu. I'll start. Nze kankubuuzi. How do you know I dropped out of... Otegedde otya mu nava mu college? Oh, that was just lucky. Just nateebereza buteebereza. Found my file or something? Simanyi wafuna fayiro yange n'ogisoma. You fit a profile. Yagamba ojja just mu kiti ekyaki. Certain. Mwena aba civilian broadcasters mwina embeera ze zimu. Bagenda ba recruiting mwina embeera ze zimu. Kono mbeera akisimu. Yogera mbeera ki ze tuyina. Troubled childhood with mubeera n'obuzibu nga mukula. fatigue, death of parents, sometimes sexual abuse. Ebiseera ebisinga bazadde baba bafa oba sikiwa oba warepingibwako. Resulting in a few permanent relationships. Tosobola kubeera na musajja kuwangaala naye. Intelligent, susceptible to... Gwe muntu asobola okubeera mu kifo kimu okumala ebbanga gwanvu kati nga bwojja n'otulaano okumala essaawa 7. Lekeraawo ssebo lekeraawo. Your profile. Naye naawe profile yo. And emotionally detached from reality. Gwe muntu atasobola gezaako okwasaganya na kya reality. Face of this earth. Willing to sit. Gwe muntu ali willing okubanga naawe otula mu kifo kimu okumala ebbanga gwanvu. Gwe muntu atayagala kwana. That you ever meet. Gwe muntu atalina mikwana ayagala okutta buli gwoba osiikanye. No, I had a stable childhood. By'oyogedde kale ogezezzaako. From controller. Zikyesobola okugamba kiri kimu kyokka nakula nga ndyoke. Settlement, striking lack of... Jasi obuzibu bwe nalina nali seesembereza abantu. between... Kyakubiri nga sirina kisi eri muntu. Lekeraawo. You know, Omanyi? didn't always do this. This is my first station. Nze eno yali station yange esoose nze nali situla mu bifo nga bino. I was on the other end of the numbers. Nze nali ku side eri endala ey'ennamba. Mwe mwasomanga nze n'empiikinga. Black book, tax dollars. Osegera nze nali situla nga bwe ntuula wano. Guno gwe mulimu gwange gwali gusooka otuula. Kati amugambye nze nali ku side eri ey'ennamba. Said it was the best opportunity I ever have. Omanyi balina engeri gye bakumatiza. Baakwata ekkubo banzija mu college. Ne bangamba nti guno gwe mukisa ogw'amaanyi gwe nali nfunye ku sya Katonda obakolera. Well, you're worth more than what some bureaucrat. Naye ate okusya ku kyendaba oli wathe n'okusinga bano bye baawandika mu mawulire. Oba bye baawandika mu mpapula. All they're really talking about is what's real. Ebiseera bisinga kye boogerako ge mazima. How to use it. They're good at it. Ate balina engeri gye basobola okugezaako okufunzaamu amazima ne bakumatiza basufu mu kyo ne bakubuzaabuza. I knew a guy once. Lwaki tobivaamu kono biveeko ebyo. Waliwo gayi gwe nali mmanyi. Musaatu yali akoledde kampuni okumala ebbanga lya myaka 20 ng'afunyewo obuseete.
N'akwate ku n'agezaako ova mu kampuni n'agenda yeetandikirewo ekibaala. They killed them. Baamuta. Oh, I did. Nze yamuta. See if you can get into those files. Kati gwe ky'obukola kikimulaba oba osobola okuyingira mu fayiro ezo. Abadde nga amugamba nti wano ssebo tewaliwo option ya retirement. You can't quit, you can't retire. You just die. Yajeruda. Nibagezaako okuwuliriza nate amaloboozi amalala. Nakyo amugambye afune kwegamba engeri gy'asobola okudisaifinga ayingire mu kompyuta. Naye alina ku breakinga code ya Meredith kyokka tagimanyi. Basobola okugezaako stoppinga broadcast 15 ezaafulumiziddwa emisana gw'olwaleero. Abasajja ze baatadde ku mpewo. Kubanga sebo abasajja broadcast ze baatadde ku mpewo zaakutta bakama baabwe. Kiba kisegeeza baagala siranya system nga bw'etambula. Bali abasajja be baagala okutta be bamu ku basajja abanene abacreatinga slots oba ebitwandiisa ebifo mu company. Kali David before nga tannabakwata kubo kukyunyizibwa. Yasoose n'ayogera ng'ayogerera wano. Jjukira ate oli omukyala bw'abeera munda abatamuwulira. Kali ye yayogedde ng'akimanyi nti wano waliwo microphone ezipiikinga. Ng'agamba nti abasajja engeri gye basobodde okugezaako okufuna koodi ya nakyala saategedde. Oba koodi yaffe tuyingiza munda saategedde. Wabula kyemanyi nti bayingira sisitimu yaffe yonna bagimanyi. N'ekiyitibwa one way operator line nayo ne bagiyingiramu. Lindako. What did he just say? Soko zeye mabega tuwulire kyayogedde. Ne one way operator line nayo ne bagiyingiramu. One way operator line. Speak to someone on. Bwe wayogedde ku simu wayogedde na muntu oba wayogedde na operator ko nayogedde na operator. If you're pretending to talk to someone. Leka kwefula nti olina nayogedde na operator ya verifyinze kodi gye namuwadde. Gwe wamu verifyinze. Ayinza okuba ya verifyinze kodi gye wamuwadde gwe wamu verifyinze okakasa dda mbutuufu ye muntu omutuufu gw'oyogera naye. Yadda ku simu nateera. Liverpool. Kati boogera ebibuga ku luno yateeka mu Liverpool etaliiwo. Operator na answeringa n'amanya mu kyamu. Eyo si ye kodi gye nkuwadde. What I just called in. Kodi gye nkolinze NC eyo. Code. Kodi nkyamu. Tell me you killed the girl. Ngamba nti omuwala omusse essaawa eno. Yazzaako buzza simu. Omusajja obwedda gwayogere naye mu kyamu. Nakyala amugambye tetuganye gwe wamuwadde kodi n'agiverifyinga. Wabula ekyebuzibwa gwe waverifyinze nti omusajja gw'oyogera naye oba operator gw'oyogera naye mutuufu. Kati n'akwate ku n'addayo ku simu. Kodi zibakozesa bibuga. Oxford, Cardiff ng'ogasseko n'ebirala. Kati mu bibuga ataddemu ekibuga kya Liverpool ekitaliimu. Olina answeringa n'amanya nti mufu. Kubanga omutuufu teyandizzeemu. Yani mugambye kodi nkyamu gy'ompadde. Or someone. There's nothing. Kakati tewaliwo ngeri gye tusobola gezaako kwetaasa. Bakizudde nti sisitimu yonna badde bagiwayalinze. Unambuuza tewaliwo ngeri kwega safety measures. There has to be some kind of. Wateekeddwa okubeerawo at least safety measure kakiba kisegeeza. Bano tebannaba kwogerako na bagenda bayamba. Somebody has to be out there. Omuntu omu ateekeddwa at least okuba teri amanyi ffeffekka abali wano. Ffeffekka abali wano teri amanyi nti tuli mu buzibu. Kyokka ate ku mpewo kulina kuyitako namba zirina kuyitako. Ngenda kusaba tukakkane tujja kufuna engeri gye tufuluma wano nga tukyali balamu. Kyekusaba kyokka kakkana. Kino kikola akawala katta ofulume gwe. Omanyi tuyise mu buzibu amanyi oteekako broadcast ezo. Kati omuwala ye muntu yekka asobola okansolinga broadcast zaffe. Otegeera kyegamba. Go fuck yourself. Weegire gasiya. Oyo omukazi tosobola kumuleka kubaawo amanyi kingi. Obukozi sigenda muleka kubaawo. Ate okimanyi ne bakamawo tebasobola muleka kubaawo. Buzibu ki bw'oyina? Olinga ngamba tottanga ku muntu. Tunaatera n'okuyita mu luggi. Wandibadde otaasa obulamu bwo. Oyo omukazi talina makulu. Yazzaako buzza simu. Kagendo bali bakimanyi nabo kye beeraliikirira. Nti nakyali ye muntu yekka asobola okansolinga ennamba ze baaweereza ku broadcast. Kyokka naye obuzibu bw'alina kye batamanyi nti password ekyamufukidde zike. Kubanga password yabadde ya Meredith.
kati ayinza kuyingira mu system unless nga amaze ofuna password ya Meredith alyoka ateekemu eyiye. I couldn't do it. Karodi yayogera, David yayogera kazina n'agamba sisobodde kikola. Ono n'aforwardingawo. Take the shot. Kikyategeeza mbu sisobodde kuba kyasi. Kati okusiza ku protocol singa mbeera compromised. What does that mean, Emerson? Oba olina okutta omukyala. Kati nekyalambuza ako forwardinze lwaki Rodi agambye mbu saasobodde kuba kyasi. It was the safety measure. Ekitegeeza David yali safety measure eri nakyala kono butereevu. Means that you're the safety measure. Kiba kitegeeza naawe oli safety measure gyendi. All this time I thought you were... Akaseera kano konna nali ndowooza baakusindika kumprotectinga. And he looked at me funny. Mu butuufu era bulijjo ntunuulira mu ngeri etategerekeka mbwa ggwe. Bulijjo ntunuulira ng'omuntu gw'oyagala okulya obuli. Where are you going? Golowooza olagawa. Where am I gonna go? I'm stuck here. Golowooza ngenda kulagawa. Already ndi sitaka munda wano. Right outside of this. Do you have a life? How could that possibly What do you matter? mean, how does it... Kiki otegeeza? Everything. What is it? What have you got? You've got nothing. You've got nothing. Gwe tolina kyolina bweru bwa bulamu buno. Tolina mukazi, tolina family, tolina kyolowoozaako okujja kubeera sitaka mu kintu kino. Side of the fucking numbers. And you read them. Gwe namba gw'ozisoma. You think you're not a part of this? Golowooza toli part of this. Down with these people? Gwe naawe ssebo oli part ya kintu ky'abantu bano. Enamba zino gw'ozisoma n'ozisomera abantu abatta abantu. Kirinyina kusaba weeteriizi. And you're in it. Kino ekintu bwe nkibaamu naawe ssebo mwoli wakikkiriza era mwoli. Back to load. Safety's off. It's good to go. Kwata embwa asiyiiyo. I was gonna kill you. I would have done it a long time. Singa nabadde wakutta nje nandibadde nakushedda. Bano ssebo abasajja ababeerayo just in case singa ekifo kibeera compromised. Protocol eri nti nakyala omuttirawo. David yayogedde kazina n'agamba amazima gali sisobodde kutta nakyala. Yalina okuba nakyala ekyasikasa yakimanya nti ekifo kiri compromised. Alina omukubirawo. Kene Rodi naye abadde alina okubirawo kannakyala. Ko kakitegedde luva bulijjo kalowooza baamusindika kakuuma. Wa! Is the safety measure gye kali. Kakitegedde si byangu. Nini bwe baba bavudde wano ko kaba kalina okufa. Ko kaba kalina okufa yakimanyi. Kama mbaya ni mbaya, ko kaba kalina okufa. Wabasajja basitegeeza baba bamaze okategeera. Kyokka kano kamanyi sisimu yonna nga bwetambula. Kye kiba kirina okukassa. You'll do exactly what we want. You'll broadcast by numbers because now you know every choice has a consequence. Yaddamu n'akwata ekkubo n'ajja ebbali ku maloboozi. You'll do exactly what we want. Abasajja baagambye nakya nti ogenda kukola ddala butuufu kye twagala. Every choice. Kuba kati osegedde nti buli kusalawo kulina consequences. My cell phone. Essimu yange. My phone's in your glove box. Juya bwe twakutte kuba okujja nabadde nnyina essimu gye nalese mu glove box. You can use it to call for help. Nze ngamba twandibadde tugikozesa list tuyita obuyambi. At that door. Ekizibu ekiriwo tunufuluma tutya obusajja buli ku luggi. The recording, right? The one who attacked us. Okusinziira ku recordings kiraga nti wabaddewo abasajja basatu. Oli yatulumbye. David gwe yasse. Kakiba kitegeeza nti omu ye yasiraanidde ebweru. Yeah. Kati abasajja baageze okujja bo tebakitegedde nti bano bagenda kujja. Era tebategedde nti bano balina shift ey'okujja. Kati bano ekyabayambye nti baatukkidde mu budde. Kati kirabika aliwo omu yabadde afulumye ku bagwagwa. Yageze okudda bano nga bayingidde munda. Kati ate koodi bali gye bayina. Bano singa bateekamu eyabwe kiba kitegeeza eyaba Meredith batekyakola kati oli yasiranidde bweru. Kati balowoozezaamu ne bagamba omanyi kye tugenda okukola. Gwe kwate kuba ogamba omusajja nti onzise akugulire ofulume ebweru ogenda okuba essimu. Is she dead? Omukazi mufu. Come on. Kiwedde. Leave the door open. Kwate kuba ojje wano ku luggi oluggi luleke nga luggule. Yambuka amadaala ojje ku luggi luleke nga luggule. Mukazi watu asigadde wano. Ngambe sigala mwaka akafu kubake kasinga okubeera sekiwa. Kati bwefunga tena bagenda wala yajja. Nasooka abaako byakuŋŋaanya.
mukazi waswali munda akyebuuza kati yassaako alabe agenda okussaako okulaba kwaliko ekigambo travel Meredith lindako jwira kali kazimba na software nga kagekyo okukamala genda okuzza amaaso okwekkaanya waliwo status ze yalaba kati status ze yalaba nga mulimu enamba finished by 4 kuliko essaawa lindako kati era oli kirabika koodi ye ayina mwe yagiterekanga kati yajja atandika okujja ennamba okusiya mu bigambo byalengedde 2 mulimu essaawa 12:45 12:2 12:45 kati agenda oziteekamu ennamba ng'azijja wali mu bigambo ng'ennamba ze koodi gamba katonda wattu Meredith wattu bwe yali azitereka kati najja ku fayiro 15 ezasindikiddwa emisana gw'olwaleero kwe kujja erudda kati ate alina ofuluma wano asobole okugenda wali ku broadcast kati enamba akwate kubo n'asooka zisaifinga okusya ku kodi gy'abafunye ya Meredith bw'amala ozisaifinga then alyoka asoma ku mpewo kati asoma ku mpewo ng'agamba bali nti ennamba 15 ezasoose okusindikibwa muzikansoling ezo assignment temuzikola wabula kitwala obudde kati n'awandika kanso namanya ne kodi gy'ateekeddwa okukozesa okubroadcastinga lwadi afulumyemu eweeru agenda okuzza amaaso ng'alengera akakyaka Meredith 01 ono yatandika ozikansolinga 4 ye abasindikira busindikizi namba 8 kati mubasindikira enamba ababeera mu food ababeera ku weevu bo nga bazisoma ng'akwate kubo ng'agisaifinga okusiya ku kodi naye gy'aba ayina mwamala ogisaifinga ng'emubuulira ekyokukola kati lwalinawo z'abasindikira abagamba mu kansoli nga assignment ez'abaweereddwa emisana 7 6 6 8 9 baabo bitu si byangu kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya kakasi katu ka Meredith kalina sewe katukidde kabadde kadduka omutumbaavu n'akasekula bullet kati okwekkaanya kuma ekigwagwa kyamulobeza kiyingidde munda ekigwagwa kiyingidde munda najjala akyatobanga bw'asobola agezeko kansolinga ennamba zino kikino kijja kitumbaavu waliwo nawulira ekikoona soko lindeko lodi si kiwati yakute kuba kudda kirodi kyekizze kyekino kye bagambye ekikubi kya sabbaawa lodi ekyamuyamba kodi yeesobola okuyingiramu sofa kati yekyakola lugye lweggula kwate kubo n'aluzyawo kitumbaavu kiyingidde munda yasala omulundi gumu n'abaako gyayingira kuzaawo akajji ala katonda wattu musiru alazeewa yafuna wali akanvaali n'asirika kikino kusooka ne kimagamaga kuzaawo akajje kabaka yajja sibaawo enja ekisiru bwe kitambuza bwe kitya amaaso didako kumbe kimulengedde nakyala agenda ositula amaaso nga kimulabye kwe kugalula lwodi yawulira bullet
Kyakikwako wano ne basooka baatika kimwokyeza kujja kifune nakyala kisinga kwetaaga nakyo kwata ku luto gwesewo kinyiga eriiso ala kuba kino wewe yitawo kimunyiga kimutuka ala musatu bamutuka mukwata yafuna kyaluwatula yakubona buleti ng'eringa empiso Mali Kudusi wabula kakazi katubambi kirwadi sebo kyali kikakubye ekyasi yaja akashika ne kyavaketika nakayishawo paka eruda kisago kikali bubi aya ngakamugamba nti kabadde kataliso kasholinga enamba ebya broadcast soko biveko gwe No. nedda No. yakagamba kimu soko bireke mala okujjanjaba Come here. sembera wano gwe musanvu ekyo tekirina makulu kati uliriza kamuwe enamba ebadde bula wabadde wasikadde enamba emu kasholingiwa Can you remember? nekagimuwa nekamuuza onoosobola ogijjukira nkusaba soko geno maliriza ekyo kuba munaye gwe mulimu gwange yayina osooka oyimiriza omusaayi gwako guleme kuyiika genda kale kaŋŋende kamugambye agenda asooka kasolinga enamba ebadde esigaddeyo wadde wasigaddeyo enamba emu yokka kyokka enamba esigaddeyo ye ya bosi woono Gary Michael yadduka bali bo baati bafa kwani abasomye ne buli baddoboozi lya mukadde azilonga zikasaba verifyinga enamba n'agiyisa mu kodi ye gy'abalina kapadi ne beera authentic ye ng'agenda maaso n'ekyo kiba kimugambiddwa Rodi yajja n'asooka afuna akapapula najja asobola ogezaako gisoma giyisaako ku mpewo kasi waswaliye n'asika omukka mwamaliriza nadda misinde anti kyo kiwedde oza kinaakolako no bwe ndowooza oza ngenda kufako togenda kufa naawe genda kuwangala okyaliwo kagamba kimu weetaaga ogenda eri omusawo kuona eri omusawo kino kyo kisuka ku kiri kyenakujja mu kugulu kiba kyetaaga kakensa yafuna empiso leka nsooke nkuwa empiso eno lino ligenda sooka likwebasiemu likukakanya okumala ebbanga leka nekasooka kamutululya gwe togenda kunzita gwe kweri lindako kankubuzeyo ekibuuzo kyogamba ngenda kuzuukukaye nze ndabye bagayi bangi abakubibwa ebyasi mu lubuto nkubuuzizza ngenda kuzuukuka nga wooli eki sikiwa nti osobola okunkola ekyo osobola okunzita ati tete sobola kutta naawe lekakuba kaisoka kukakanya kubirawo empiso ng'egenda kuyisaawo buyisa paka kaganga kavaamu n'amaziga maaso ninga kamubuuliza sikiwa nti osobola okunkola ekintu ng'ekyo kwegana nonzijjawo kagamba ekimu sisobola empiso gyegenda okukuba egenda sooka ekukakanye mulemuko we katyo kwe kuziba amaaso Rodi yasirikirira ninga akimanyi ne bwana atasobola mu bwako bambi era bakama be bajja kukomekera nga baagala kavuewo
kubanga kaba kamanyi bingi ku sisimu yaabwe. Era lwodi yamusindise bosi we yamusindika amugamba nti she is one of the best cryptologists mu be tuyina. So kiba kitegeeza wabeera compromise baba tebalina solution endala yonna. Somerset Textiles. Blackleg Minor, under duress. Yakwata ekubo n'akuba essimu n'agamba Blackleg. Black Minor, what's going on? Blackleg Minor under duress. Your status. Muli mutya? Terminal secure. I knew you wouldn't let me down. No. Yagamba station eri sekiwa ate omuwala. Of course. Mwana mufuko ono butereevu. Yeah. Bamusaba akwate ku baavu eyo. All assets retired. Assets zonna zi retired. Bali ababiri mugasseko n'ono omuwala gwabadde akola naye. Bosi we yamugamba kati vaayo gye tusiikana eno. Ekifo engeri gye basobola okisa ekiwalingamu kiba kirina kwokyebwa. Era munda eno baba batadde explosives za C4 mugasseko n'ebirala. Musaasu yakwatamu ebyetaagisa. Ninga mukama wa mulimbye. Mugambi assets zonna ziri retired. Bosi we n'amubuuza ne nakyala gw'obadde olina babysitting akono yenna bonna. Yajja asulasula bo buli wamu wonna. Kifo kyonna kirina okwokyebwa. Kubanga kiba kitegeeza abasajja bwe baba basobodde okiyingiramu bali bakibaza okumala ebbanga. Yajja bali n'asooka afuna nakyala. Mujjako essaawa n'amujjako empeta. Ne n'amubika bulungi nnyo kino. Era bw'atyo n'amuyisaawo. Gamba ekifo kirabika agenda kyokya. Wabula alina okuleka musinga aba forensics baba bazze ne beekkaanya. Balina okonfaminga nti abantu bonna baafiiramu. Oba abantu bonna baafwa. Bali bakola mu kifo kino. Simu n'agyasirizaawo. Bw'atyo n'agyasimbula eggaali. N'obuzibu nga bunajja emmotoka egaanyi. Kifo yakiwadde eddakiika ntono nnyo kamala. Funa remote. Yeetooloola. John Kusaka ag'obuzaali. Wasigadde atambudde obutambuzi mpola mpola. Era bw'atyo n'aggulawo geeti. Yafuluma n'atambula akatemerera akawera. Akafuko nane kalyoka kabaluka okuggwawo. Bw'oba osazeemu awo mu kibira n'ojja ng'otambula mpola mpola osiikana oluguudo mu maaso. Kali agenda okwekkaanya bw'ati waliwo emmotoka eyali ejja kyava agiyimiriza. Get out of the car! Fuluma emmotoka gwe kati. Waayeta okuba. Money. I don't want your fucking money. Bw'oba oyagala kisete kuno kisete agakiseetezo gwe. Need to get to a hospital. Njagala twala mu kyalo mu ddwaliro. Out here? Help me get her. Nyambanye amaaso kemutekeyo munda awo. Muyisaawo kwe kumussaayo munda. She dead? She will be if you don't hurry the fuck up. Ali bulungi kuona ajja kubeera singa agezaako okufuna omusawo. Not a fool. Kaleegera obulya nga kamugamba. Nkiraba siri musiru. Kyokka najjukira ne operator gwe yali ayogera naye ku ssimu ng'amugamba nkimanyi ojja kikwata oli musiru. Ddoboozi aliwulidde. N'ekigambo kikakozesa mu statement. Gwe ssewo. Who are you working for? Ani gw'okolera mbwa ggwe? Ne kamanya akategedde.
I used to work with the same righteous nateranga okukolera abasiru be nali nsubira abatuufu abaasiriwazanga ggwe twisted, but they pay a lot more. wabula kati nkolera sayidi eri endala You know, ate basasula sente eziwera turn us into these awful things. bano abasajja batufula ebintu ebyekisiru They push us. batusindiikiriza Then we're not. then ne batuuka ekiseera Complain when we no longer function. ne batandika complaining nga singa tuba tetukyafunctioninga kusiija ku mitendera gye batwagalirako How we should behave, how we should think. be baatubuliranga engeri gye tusekeddwa okulowooza engeri gye tusekeddwa okuwuliriza When they kill okussa okweyisa our heads. You think men like that deserve to live? gulowooza abasajja nga bo bateekeddwa okubeera ku nsi Have everything they got coming. abo abasajja bagwana buli kimu kyonna ekiba kigenda okubatuukako Did you stop the broadcasts? broadcast wagiyimiriza gye twali tusindise Yeah. yes twagiyimiriza Why? kiri wakoze ekyaki kumeno kasikayo oluto Pleading virtue and not being a mass murderer. yamugamba kyogere kifo abasajja batufudde ekyobusiru naye ate siri mutemu nnyo bwe ntyo Take it you're not a religious man. kirabika toli musaawa wa ddiini Guiding light. tosobola gezaako okwolekera wali kitangaala Like me then. anti nange siri mwetegevu kisiikana Yeah. How long do you think we can go on like this? ngolowooza tusobola genda tutya kumala bbanga bwe liti yakakubirawo inako kamusekudde nako sebo kali kakolera kampani kamugambye abo basajja sebo batufula biki bye tuli ayi ne bamaani ne batuuka ekisera ne bacomplaini nga mutokyafunctioninga nga bwe bakwagala ne bakugjawo mu bintu ebyekisiru kali abantu ngaabo nze ngamba bagwana buli kimu kyonna ekiba kigenda okubatuukako kamugambye nze saidi nagiva kati nkolera saidi seeri endala oba ey'abatujju oba ey'abajambula naye mbu alisi bo basasula sente eziwera bwatu yavuga egaali naye nga kamukubya ekisi ekyasi ku mukono tali oke motoka mpalula awalula mpalule baabo nagambe tuli kayitibwa the nama station video actions nga bulijjo irako bizosiga zaffe bulamalamba Kraken Property Consultancy King Sports Bet Limited Samona Beauty Products SPK International Motor Accessories Man Technology yavuga motoka okakana crashinzi wade tali okay genda okuza amaaso sitwa bwati amaaso ng'ali mu ddwaliro kyabasooka yejjako bino bye baali bamutaddeko kyayagala okuofami nga yenna kyala yajja atambuza amaaso anoonya nakyala gyali mukazi watu Catherine genda okulingiza wano nga bambi kali wali ebbali ku kitanda era bwatyo nagulawo olugi kwe kuyingira munda yatunula katuli akakazi katu era buteevu n'atuula kwekukakana akalinde kasobole okudda engulu mukowu tanabafuna kutulo tanabakuwumula abaali awo nga bosi we aze Still out there, Zoe? gwe ssebo ono akyaliwo
Kiki. So, you told me she... Kati wangambye nti ono omukazi yafudde. Tell me. Mbulira. Burnt down a man's worth $4.40. Omusajja bw'aba yokeddwa minulo ze Said. zibeera wathe $4 ne senti 5. Guwa kingamba. Said and done, you know, carbon and minerals. Wangamba musimanyi omuntu bw'aba yokeddwa ne bapima carbon minerals ye. I said that. Abeera wathe $4 ne senti 5. A lot of shit. Nze yakyogera. If you say I said it. Manye ebiseera bisinga njogera nnyo ebyekizibu obanga ddala mutuufu nakyogera kati kikwalaganiwako ono. We walked, both of us. Fembi tugenda simatuka oyo mwana tagenda kuttibwa. That's impossible. Gwogenda kubanga owona naye ate ono tagenda simatuka. She's got the codes. Ono omuwala alina kodi ze. She's compromised. Ali compromised amanyi sisimu yaffe nga bwetambula. Gotta stop. Ekyo mulina okirekerawo bannange. For out of that. That'll stop your conscience bothering you. Yeah. Nkimanyi kati olina consciousness ekusumbwako ono sooka okwate flash eyo. Be the broadcasts. Broadcast abasajja ze babadde bataddeko ku station. Oyo omukazi yaziyimiriza. Might be of interest. Ninjagala olabe ennamba esembayo. Nkiwojja kyagala. She took a bullet for you. Oyo omwala gula base bamukubye ekyasi. Olw'okuba yabadde atasa broadcast yabaddemu nga kugenda kuttibwa. Kati ngamba mutte. Kirowogyeko. Why? What do you want? Kati gwe kiki oyagala? Give me a week, 10 days. Mpa wiiki oba ennaku 10. And I'll find your bodies. N'asobola osisinkana mayita esobola okwidentify nga mwenna ababaddeyo. Butereewo. Katonda wano. Yasula n'asiikirira. Start the count. Kali, ndibadde otandika okufuna engeri gy'okifumbamu. Badde alina gwazze naye. Esufi tetunaba kuyitirako wano. Amugambye siba omwana gweyagala okuta yayimiriza broadcast. Broadcast kuliko ennamba esembayo. Oda yabadde yakutta gwe. Mazima ne bamukuba ekyasi olw'okubanga ayagala taasulemu kuttibwa. Kati gwe oyagala kumutta. Bosi we naye mutuufu n'akitunamu. Mugamba kati gwe ky'oba okola kiri kimu kakasa. Mu lipooti gye nnaawaayo eraga nti mwenna mwafudde. Ngambye gwe mpa wiiki oba ennaku 10. Jja kuba maliriza okutereeza buli kimu nga nabo batambudde beeyongeddeyo bafunye gye beekwese. Engera. Waba nabagambye wiiki ejja tugenda laba akayitibwa Beautiful Creatures. Ate mugenda ogata n'akayitibwa Maama. Bwonna tugenda bulaba wiiki ejja. Waliyo akayitibwa Paka. Ate temwerabira Irish season ey'okubiri twagitandiseeko. Era tujja kuba tulekera ekyokutatu n'ekyomukaaga. Byonna byonna Fiike Junior nga bulijjo. Nabagamba ku Raken Property Consultants, King's Possible Tuga Limited, Abasamona Beauty Products, Man Technology, Basalima Research Center, Kaza nabagambye tukozesa Ashanti, Pure Waraji, Quality Garments, nakyasobola okudda engulu era bwe basubi bakwateko basobola okweyongayo ne nakyala. Yona gye bagenda okudda Mukama yamanyi. Kabadde kayitibwa The Number Station. VJ Junior nga bulijjo. Mukama baakumire. Ne VJ Sani mweraba.